Tuggussa Enssonga. Omuntu bw'afuna stroke yeetaaga obujjanjabi bwa bika bibiri. Tulina we tuyita obujjanjabi obusookerwako buno bw'afuna mu emergency section. Kati n'abeera n'obujjanjabi obuddako bwe tuyita obwokubiri bwe tuyita primary treatment bwe bujjanjabi bw'afuna mu rehabilitation. Ndwadde si ndwadde y'abagagga, endwadde ne ya stroke nkulu nnyo ekwata buli muntu yenna ate tesiigwa. Okujja kati okunyeza kulaga nti egenda etandika okubeera nga osobola ogisikira. Ebintu ebiviirako omuntu okuba stroke waliwo bye tusobola okuziyiza, waliwo bye tasobola kuziyiza. Bye tasobola kuziyiza mulimu emyaka. Buli lwokula oba osemberera akati abagezi tosobola gisiyiza. Kati tubeera n'okubeera nga tulina obulwadde bw'omugejjo kugamba gwe ng'ogezza oyiseewo omuntu bw'ofunye ekikonde kyo bw'oti omutima gwo gwenkana bwe guti ng'ekikonde kyo. Kati bw'ogejje nnyo kiba kitegeeza nti gwenda kusindika musaayi kutuuka ku bitundu birala. So kati ojja kufuna stroke. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzzukulu w'akabajja nze nkubuuzaako omugeye Ssebunya ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mbadde nga mpita ku luguudo luno Gayaza Road nga nnengera ekipande kya Stroke Rehabilitation n'ebirala. Ne ngamba lumu nja kukyamawokko. Nina muzikadde wange, jjajja wange alinganga mama wange era taata wange yafuna stroke. Naye onayita nga mpita ku luguudo luno ne ngamba nti nja kukyamawokko ndabe bigenda bitya biri bitya muleeteko ko wano. Olunaku lwa leero nina omukisa gw'amaanyi nnyo nti nkyamyewokko naye ate kye mbadde nsuubira kiri times 10. Mbadde nsuubira obanga waliwo ennyumba ya bisenge nga 3 tuli awo naye wenzize ekintu kye ndabye wano mu Uganda ndowooza kiriwo kimu. Ne ngamba sisobola kuvaawo bwentyo. Gwali eyo programu eno kyemmanyi bulijjo weebuuza bino mu Uganda mwebiri tutulabira mu firimu z'abazungu ku TV z'abazungu ng'abikola kumbe ne mu Uganda weebiri. Tudde ne Dr. Bukenya wano wensobodde okusanga yagenda okutunnyonnyola wano kiki kye bakola bye bajjanjaba
n'ebirala ebiringanga ebyo. Airtel ye tuteekamu akasente weefunire extreme wifi kuva bannaffe aba Airtel. Tulina Dr. Bukenya. Sanso okulaba dokita. Kale kojja. Ndi kojja. Bw'obeera kojja wange banzaala bange. Kati mba nkuyita mutabani. Essewo. Sanso okulaba mutabani. Kale sewo. Mwebale kukola n'okuweereza. Kyensanze wano. Nyozaga nti kyembadde nsuubira kikubisaba emirundi nga 10. Omulimu gw'amaanyi. Tusobola kutubuuzaako. Abalabi mwenna abali ku SB4 tubeebaza nnyo okubeera nga mwekuumira ku mukutu guno, ate ne twebaza n'abakulu abaguddukanya okubeera nga bawaayo obudde, ate nga waddeyo n'omukisa guno okubeera nga abalabi ba SB4 leero ate mumanya ebikwatagana ku kifo nga kino ekya Stroke Rehabilitation Center, ate ne mumanya ki kye kirina okukola, ate ne mumanya ne bwe kirina obbayambamu. So omuntu ali munnyonnyole Stroke Rehabilitation Center esangibwawa ku luguudo ki? Manya gange nze Dr. Bukenya Ibrahim nga nakuguka mu neurophysiotherapy oba mu ssomo oba mu bujjanjaba abantu abakoseddwa obusimo oba abafunye ebirwadde by'okusanyalala. Nga ekirwadde kino ekyokusanyalala kirimu ebika bibiri. Waliwo ekirwadde ekyokusanyalala ekijja nga omuntu alwadde obwongo oba n'osanyalala ng'olwadde enkizi oba amagumba ag'omubiri gwo. Naye tugenda kusooka tutunuulire ekirwadde ekyokusanyalala ekikwata obwongo nga kino kye tuyita stroke ng'erinnya by'ekifo we kirimu. Ekyatumisa ekifo kino stroke kyali kyakuba nti abantu edda tebaamanyanga bulwadde bwa stroke kye ki. Stroke y'endwadde ekwata obwongo nga ereetebwa oluvannyuma lw'okubeera ng'omusaayi tegukyatuuka ku bitundu byaffe eby'obwongo, nga kino kiva ku kubanga omusaayi ogugenda ku bwongo omusuwa mwe guyita guzibikidde oba ng'omusuwa gwabise, omuntu n'afuna ekirwadde kino ekyokusanyalala ekiva ku bwongo kye tuyita stroke. Era ennaku ezo abantu bafunanga endwadde neya stroke nga kye bakola ekyamangu bakuddusa buddusa ku kijja olw'ensonga oba togenda kufa naye kyalayisa okutambuza omuntu atannafa okusinga afudde. Nga bakuteeka wali naye twagenda okulaba abantu nga tebafa ate abantu nga bayongera gongobala. So kati kwe kubeera nga nze ne bannanga abamu twasalawo okutandika ekifo kino ekya Stroke Rehabilitation Center okubeera nga tuyamba ku Ministry yaffe ya Health okubeera nga tudduukirira bannayuganda okubeera nga tebagongobala nga basobola okwetangira ekirwadde kino nga basobola n'okubeera nga basobola n'okukiziyiza okubeera nga tebasobola kubanga bafa mangu nga tebandifudde olwa stroke. Omuntu ali oyo munnyonnyole Stroke Rehabilitation Center esangibwawa ku luguudo ki? Stroke Rehabilitation Center esangibwa wano ku Gayaza Road opposite Wampeewo Ntake Secondary School okkirirako meters 6 okuva ku kkubo w'ogisanga ne tuba nga sobola okuweereza mu mbeera yonna gisobola okuweerezaamu. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga oli eyo mukadde we yafuna stroke, omwana we yafuna stroke, oba waliwo embeera gy'olaba kuggwe etali ya bulijjo bulamu ng'okuza oba mwana wo embeera gy'omulamu nga si ya bulijjo, ansa yeeno. Wano we tuli bajjanjabi era nga bagenda okuba nga batunnyonnyola wamu n'okubeera nga ate bakusomesa okukyetangira. Tutandikire ku bujjanjabi. Stroke eno gwenga dokita ekuba ku myaka emeka? Esooka kuva ku myaka emeka? Stroke terina myaka. Ekwata okuva ku mwana omwere yakazaalibwa paka ku mukadde asembayo gwe tulina mu Uganda. Naye buli lwoba ng'osusizza emyaka 4 okudda waggulu nga tenna kukwata gwe ate obeera kati abagako okubeera ng'osemberera okukubibwa stroke. Kitegeeze kuba nnyo abantu myaka 4 kwambuka 4 okudda waggulu. Buli omuntu aweze emyaka 4 okudda waggulu aba ali mu kati abaga singa aba teyeetangidde bireeta kirwadde kino ekya stroke. So tutunuulire omulwadde nga bamuleese wano stroke nga emukubye oba nga yamukuba enteekateeka ebeera kubano nnengerawo emergency mutandika mutya? Kakati ekyateesawo emergency section eno twafunanga abantu nga oluwulira nti omuntu asanyaladde nga bamuleeterawo. Kati ebiseera bye twali tulina emergency section
nga twali tulina kyamukolera wabula ate naffe kumwongerayo bwongezi nga tukozesa ambulance yaffe netumwongerayo mu malwaliro ga gavumenti oba eddwaliro eddala lituli okumpi n'abeera ng'asobola okufuna obujjanjabi. Omuntu bw'afuna stroke yeetaaga obujjanjabi bwa bika bibiri. Tulina tuyita obujjanjabi obusookerwako, buno bw'afuna mu emergency section. Kati n'abeera n'obujjanjabi obuddako bwe tuyita obwokubiri bwe tuyita primary treatment, bwe bujjanjabi bw'afuna mu rehabilitation mu rehabilitation center. Kati omuntu bw'afuna stroke afuna obujjanjabi obusooka bwe tuyita primary treatment. Obujjanjabi buno bwe bujjawo ekireese omuntu ono okufuna stroke. Era ateekebwako eddagala ery'enjawulo. Waliwo n'empiso gye bayinza omukuba singa omuntu oyo ayanguyirwa okuleetebwa wakati w'eddakiika 3 n'essaawa nga 3 nga tezinayitawo. Omuntu oyo waliwo empiso gye bamukuba n'aba nga asobola okukendeerako mu bulemu bwe yandifunye. Naye olw'okuba nti enguudo zaffe n'engeri gye tumanyamu obubonero buno engeri gye bujjamu, ogenda okwezuula ng'essaawa zaayiseewo dda ng'eddagala lyo terikyakola. Omuntu ono n'afuna obulemu bungi. Kati omuntu ono bw'amala obujjanjabi obusooka ne baba nga ekireese okusanyala kuno kivuddewo. Abamu baba tebeesobola, alina akapiira mu nnyindo, takyasobola kulya, yeeyambira awo, teyeekyusa oba tayogera. Kati awo bamusindika mu rehabilitation center. Oba abamu baga mugende waka mukola exercise naye nga exercise tebazimanyi. So kati awo agendera ku stage ey'okubiri okufuna obujjanjabi obwokubiri obwa rehabilitation. Kati bw'atuuka mu rehabilitation tiimu nene nnyo. Tulina abasawo abakuguka mu bintu bino ab'enjawulo. Tulinamu ba physiotherapist mwenze mwengwa. Ne tubeeramu ba occupational therapist abayigiriza abantu bano gye tuyita self care. Oyeyambaza otya, weenaaza otya, owaata otya, ebintu bino ebya bulijjo. Ne tubeeramu n'abasawo abakola speech and language therapy. Bano batuyamba okubeera nga babangula omuntu ono okubeera nga addamu okwogera, kubanga stroke bwe kukuba abamu bagamba ekuziba omumwa oba omuntu omulaba nga tasobola nakwogera. So tubeeramu n'abasawo abalala betuyita aba social workers oba abakola counseling bebayamba okutubudaabuda embeera yaffe, kubanga omuntu wafuna stroke obwongo buno bukyukako, abeera n'ebirowoozo ebyokwennyika oba okukyamuukirira. Ne tubeeramu ne ba physicians. Ba physicians bano batuyamba mu emergency section okubeera nga abalwadde bano babawa eddagala eryo eritangira ekirwadde kino okubeera nga kimugongobaza nnyo oba sinaki ne balekeera ne bakomya kiri ekibadde kigenda okuleeta stroke okubeera nga ebeera mbi nnyo. Ne tubeera n'abasawo be tuyita aba rehabilitation nurses. Bano bakola ku mirimu, bano abasawo gye bakola bonna ne bayamba abalwadde bano okubeera nga batereera. Bino byonna biri mu Uganda? Bino byonna biri wano mu Uganda. Ate nga bisangibwa wano mu Kyaddondo wokka. Wano mumazeewo bbanga ki? Twakamala emyaka 15 nga tujjanjaba ekirwadde kino ekyokusanyalala mu Uganda. Myaka 15. Naye nga kyemmanyi nti abantu abasinga badde baliyo nga tebamanyiiwo. Era mbadde nsaba ompeyo omukisa. Omuntu aliyo musomere ennamba y'essimu ya wano, kuba omuntu aliyo yayinza okuba nga yakuba stroke oba nga alina mukwano gwe. Manyi stroke eno erina challenge. Tojja mutwala mu malwaliro gali ag'abazungu nti bamujjanjabe, era bajja mujjako simanya bamukuba ekifaananyi simanya bamukola ekire muzze ewaka. Kino kikugamba lwakuba kyantuukako nze jjajja wange eyankuza. Kati yateeramukko naye naddamu myaka kati 3 ali ku ndiri. Era kyemmanyi mu nnaku ennaava wano kasita nnambuddewo, tulambudde waliwo gym bannambuza byonna ava wano mu nnaku ntono nnyo ojja kulaba nga ate mukuleetedde. So omuntu aliyo tubadde tusaba muwe ennamba y'essimu. Sagala muyisaako mukisa gwe. Gwe munaffe ali ku SB4 osobola tukubira ku 0702 97 12 53. Oba otufuna bulungi, enamba eyo ekola ku WhatsApp, osobola n'okutukubira direct oba otufuna 0702 97 12 53. Oba osobola otufuna bulungi, osobola okukuba direct oba n'otusindikira WhatsApp oba n'osindika ka SMS, twasobola okuyamba. Dr. Bukenya, wano muntu kya atalina kuleetebwawo nga stroke nga yakuba stroke naye nga talina kuleetebwa wano? Tetulina muntu gwe tugamba nti gwe tulina muleeta.
kubanga abantu bonna abasinga kati oyinza okusanga waliwo abantu abagenda okubanga gwe mulimu gwawe okumanya ku stroke nga bafuna stroke emyaka 5 nga naye bali ku ndiri tebamanyi kyakola. So buli muntu yenna afunye ekirwadde kino ekya stroke oba ekyokusanyalala asobola okuleetebwa, tusobola waakiri omuwayo amagezi agamuyamba okubeera nga yeetangira ebizibu ebyandiza olw'okubeera n'ekirwadde kino ekyokusanyalala. So nga tuvudde ku stroke tetunakale tuveeyokko, waliwo n'olengera omwana omuto myaka nga 3 naye nga akyalemeddwa okutambula kubanga amagulu geefunya, mubakolako? Abaana abo tubakolako ne be tusinga okukola kuba balina okuba nga either waliwo be tuyita ab'emigogo be baana be bazaala ne bafuna oba omusujja ogwamulamu ne bafuna kamuli ne obwongo bwe ne bukosebwa. Tusobola okubakolako abo abaana ebiseera ebisinga bwe tebajja buli lunaku nga balwadde ba stroke, naye ate era mu nkola yaffe tusomesa nnyo abazadde kuba babeera nabo kiki kye bayinza okubayambamu ewaka. Ate abalala oyinza obasanga batambulanga naye nga balinamu obutafaali obuleeta sikosel oba nalubiri, kati abo ne bafuna ekizibu ekyo nabo. Kati era bwe bajja tubasomesa kiki kye balina okukola na bungi ki bwe balina okukola oba exercise okubeera nga tebakosebwa. Oyogedde ku kirwadde ky'akamuli, nakiwerako ko omuntu omu ng'akyogera mu baana abato, kwekiviira omwana okuba stroke omuto? Ebiseera ebisinga omwana ono bw'afuna kamuli mu lusawo bwe tuyita jaundice. So kati bw'afuna kamuli atabula sisitimu ye, kati obwongo buno obukyankalana. Omwana ono obwongo bwe bukyankalana kiba kitegeeza nti omwana ono agenda kubulwa empewo empewo y'obulamu ku bwongo, n'aba nga akosebwa obwongo, n'aba nga ebitundu by'omumbiri bikosebwa, n'afuna kamuli, n'afuna gye tuyita delayed milestone, n'aba nga tasobola kukula ng'abaana bali bandikuze, n'aba nga akula mpolampola. Abamu bagandira ddala n'okukula ne babeera nabo nga bazingamye olw'okuba ekirwadde ekyo. So omuntu wawulira nti rehabilitation center, rehab abasinga bamanyi nti batwalabo omuntu nga alina problem ku bwongo, kale nti balaluse, wano nabo mubakolako? Kugamba eno rehabilitation center yo ekola ku bantu basanyaladde balina bulemu ku mubiri, obulemu obuli physical bwe tukolako oba buzze lw'amagumba oba lwa bwongo. Kati bano abalina abanywa ebiddagaladagala, abakoseddwa mu mbeera y'obwongo nga oli ayinza okugamba balalu, abo tulina ate bannaffe ababakolako rehabilitation center zo nga ate zikola kwabo. Kwegamba abo bo wano tebajja olw'okuba nti setting yaffe tebasobola. Manyi lwaki nkikubuuzizza, omuntu ayinza okugamba SB4 nakubyeyo nga nina omuntu wange yanywa ebiragala bandagidde rehab kamutwaleko egyo gye wakyaza. Tufuna nnyo amasimu gaabwe abantu bwe batyo, naye tufuba okubalagirira kubanga tulina bannaffe abakuguka ate mu mbeera eyo, era tubagamba bugambya mugende egindi, mugende butabika oba mugende mu centers endala ezikola ku bantu bwe batyo, kubanga setting yanjawulo ku ene yaffe. So ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tukyali, nyongera kujjukiza Airtel Extreme Wi-Fi internet nno tebuukabuuka, gyefunire ogiteeke wakaawo ku mulimu gwo oba ku ssomero obeere nga tufuna internet etabuukabuuka. Tukyayongera mu maaso, tulina Dr. Bukenya okuva wano ku Stroke Rehabilitation Center esangibwa wano Wampeewo. Atamanyi Wampeewo jangu Gayaza Road. Wampeewo wenzijjukira twajjawo kukusamba omupiira za inter-primaries when nasinga okumanyawo. So kasawe ke Wampeewo waliwo n'essomero baliyita Ntake Secondary School opposite n'ekipande ojja kubeera ng'okiraba ojje omanye tebisingakaawo oba oleeta omulwaddewo. Tuddeko wali waliwo gye tulambuddeko mu gym. Gym ate yeekola mulimu ki ku stroke eno? Kakati omuntu bw'afuna stroke asanyala naddayo n'abeera nga baby. Ova mu ddwaliro aba ebiseera ebisinga omuntu bamusibula ng'afunye stroke babaga nti abasawo balemeddwa batusindise ndowooza kufa. Kuba omulwadde abeeramu akapiira mweyambira mwaliira teyeekyusa, mikono tagisitula, tayogera, kwegamba ne weeraliikira. Kaakati abantu bawulira gym, eno gym si eri ey'okuzimba obunyama. Eno tuyita therapeutic gym. Gym eri medicine oba gye bajjanjabira. Tukola treatment ez'enjawulo, tulina grades ez'enjawulo. Omuntu ono yakafuna stroke
nga bamaze omusibula agenda mu rehabilitation alina level kwatandikira ne tutandika okubeera nga tuzuukusa obusimu bwe mpola mpola bw'amala otumala obuzuukusa n'ava ku level esooka ne tudda ku level ey'okubiri eddako level ey'okubiri kwe kuddamu okuyigiriza omulwadde ono nti batuula bwe bati omukono gukola bwe guti osobola okwekyusa mu buliri n'agenda ng'afunamu amaanyi bw'ati ne tutuuka ku level ey'okusatu level ey'okusatu yeyo okubeera nti kati omuntu asobola okutuula ne yeetengerera mu bbanga asobola okwetuuza temukyamutuuza ne muba nga asobola okugezaako okwimuka ku ntebe kati bwe tutuuka ku level eyo nga tumutwala ku level ey'okuna level ey'okuna eyo gye tumutwala n'abeera ku treadmill n'abeera ku mipiira egyo gy'exercise n'abeera kugamba ng'akola physicals ze omuntu ze yandikoze ewalala naye nga ziri regulated kubanga tukubiriza abantu bonna abakola physicals oba exercises balina okugoberera gye tuyita fit principle fit principle kwegamba oba ekintu ky'ogoberera ng'ogenda kukola exercise tozuuka buzuukusi n'okola exercise ekigambo ekyo kirimu frequency obungi frequency simanyi kiyinza giyita mu Uganda naye gagamba oba engeri gye wandikozeemu exercise netubeera ne intensity bwe bungi bwe exercise oba obuzito bwe exercise netubeera n'ekiseera gye tuyita time kyomala ngaokola exercise netubeera ne type kikaati kyewandikoze ngaokola exercise okusinza ku ddaala oliko kati mu gyimu eyo byetugoberera tugoberera fit principle netugamba nti omulwadde ono yeetaaga kika kya exercise eno yeetaaga budde bwe buti yeetaaga kiseera bwe kiti n'ekika kya exercise bweti so gwaleero ndowooza okitegedde bulungi tuli wano ku Stroke Rehabilitation Center esangibwa wano ku Gayaza Road ekirala nina omulwadde wange mbadde mulabirira waka nali agadde okumuleeta wano mulinawo biyita ebisulo oba mugaba ebitanda tubigaba eddwaliro lisobola okugaba ebitanda okukoma ku balwadde nga 50 kati twayongerako tusobola okugaba ebitanda okukoma ku balwadde 50 so omuntu asobola okusalawo nti ayagala kubeera tulina gye tuyita general ward basobola okubeerayo waliwo bannaffe abagamba nti nze saagala kubeera mu balwadde balala waki njagala mbeere mu kasenge kalimu abantu batini nako weekali oba nogamba nti nze njagala kubeera nzekka mu kasenge obusenge bwonna oli private so kati gwe woowulira omulwadde wo omwagala wabeera ewaka eyo abantu babeerayo nnyo nga tebamanyi oba bayinza okuba nga baagala bakolerako waka ffe nga ku rehabilitation center abalwadde tubakolerako wano tetugenda waka nga ffe tubakolerako wano olw'ensonga nti ewaka setting tetuganya kubeera nga omulwadde ono awona mangu kubanga ebikozesebwa n'embeera y'ewaka olumu tulemesa okubeera nga tubakolako naye ate kyetukola ekyenjawulo nti tulina bannaffe aba Stroke Foundation Uganda be batuyamba nga tumaze okukola ku mulwadde ono ne bamuzzaayo ewaka ne bamukyalira era bamala omukyalira ne balaba ewaka we wali ne bamuzzaayo mu gye tuyita community integration okumuzzaayo mu kitundu mwabeera n'abanga kwegamba yekkiririzaamu nga takyatya nga talina stigma kumulaba nti oba yagongobala ne bamuyigiriza n'ebyokukola ebyandisobodde kuba abamu babagoba ku mirimu so babayamba okubeera nga bakola ekyo bannayuganda tulina ngombe yagamba ebyo byabazungu bya bbeeyi omuntu oyo omuntu ali eyo atulaba tumuggyemu ekyo ekigambo nti bya bbeeyi sooka omunnyonnyole eddwaliro lino lye mulaba liri wano mu Uganda era lyakolebwa ku musingi ogw'omuntu owa bulijjo bw'asemberayo ddala eri wansi gy'owulira nti omuntu owa bulijjo ne woba tolina ssente ez'owulira nti ozirina kyova olaba tulina emitendera nti gwasobola general ward oba ew'olukale nawo olwayo ebisale butonotono then kati gwayagala okubeera ngaobeera mu kisenge eky'abantu abatini naawe nobeera nga kwegamba level yo wojjira wonna buli muntu yenna asobola okubeera nga akolebwako kuba stroke tesosola oba olina ssente oba teyina edda baagamba nga ndwadde y'abagagga naye kakati ekwata buli omu ndwadde si ndwadde y'abagagga endwadde neya stroke nkulu nnyo ekwata buli muntu yenna ate tesiigwa okujjako kati okunyeza kulaga nti egenda etandika okubeera nga osobola ogisikira ne bamugiina mu kika sikategedda ng'efuuse yansikira kati egenda etandise okubeera nga etandika okubeera nga efuuka yansikira mwe mugirina mu kika mulina okubeera nga mwekebera buli kaseera ntiisa kuba jjajja wange yasooka ne mukuba emyaka eja nga tava ku ndiri etujjanjabako ne tujja
surprisingire erukeera ku makya ng'atudde ku buliri naddamu okutambula naddamu n'okulima neemuzaawo kati ali emyaka 3 ekomawo emanyi okukomawo ba teweetangidde naye kirungi kati eddagala ligenze lijja erigaana stroke eno okudda ogwokubiri oba ogwokusatu. So nga tuwumbawumba dokita biki ebisobola okuviirako omuntu ali eyo okubwa stroke ye tubyewala tutya? Ebintu ebiviirako omuntu okubwa stroke waliwo bye tusobola okuziyiza waliwo bye tasobola kuziyiza. Bye tasobola kuziyiza mulimu emyaka buli lwokula oba osemberera kati abagezi tosobola gisiyiza kati nga wenganye nti bigenda bifuuka byansikirano mbeera nayo mu kika tosobola biziyiza kati nnyo ogezi n'okugenda ku ky'emyaka mukwano gwange womala olina mukwano gwe atunda eddagala erisala emyaka teri myaka kabiwulirangako ebyo biwulira bulizi naye teri myaka gyose akacupa wokanywa osala emyaka n'odda mwana muto netaakulirako naye fenge gye tuli nti eddwaliro lya stroke lya kizungu kakati ebyo tujja bigenda munye naye mukwano gwoyo jamusaba akunyonyere bulungi tukole ne practical tulabe naye nga kwegamba ebyo tetusobola biziyiza naye nga lwo bye tusobola okuziyiza ebimu bye tusobola okuziyiza mulimu endwadde ya pressure osobola okwekebera buli luvannyuma myezi 3 wano ku Stroke Rehabilitation Center gy'obeera yonna jangu tukeberera bwerere pressure bw'olutuuka ka tent ndize kunkebera pressure nawudde ku SB4 nga tukebera bwerere ng'ogenda weba eri waggulu nga bakuwawo omusawo nga nti ati wetaaga okujjanjabwa kati awo ng'olaba omusawo naye okukebera pressure kwa bwerere. Sukaali olina okumwekebeza buli lwokebera sukaali wona omanya bw'ayimiridde wabanga wa kigero tojja kufuna stroke wabanga si wa kigero ojja kufuna stroke. Amasavu amangi agatambulira mu musaayi getuyita cholesterol. Omuntu etwogera cholesterol asooka neyekeberako nze nsiri munene naye ekyokulabirako olaba akakoko oyinza okusalako ku katini n'ogamba bannaye koko nga kabadde kasava nosala okukoko ogune n'ogamba bannaye koko bagunsedde busizi temuliryadde ssavu. So amasavu gali gatambulira mu musaayi kati buli myezi 6 tugamba abantu bakebereko ku cholesterol bamanyi we bayimiridde. Abantu bakebere ku mitima bamanye emitima gyabwe egikola. Omutima oyinza okusanga gwalwala nga totegedde so bayinza okugenda ne bakola ECG oba echo. Tulina bannaffe be tukolagana nabo ab'emitima batuwa discount. Omuntu ayagala omukebera omutima asobola okuba nga tumulagirirayo n'agenda bamukebera ku ssente ensaamusaamu nga tebamusedde. Kati netubeera n'ebintu ebirala byo ng'ate ffe tubyekolera ne bireeta stroke. Okunywa sigala bwanywa sigala bulinywa sigala ono amyumyula emisuwa n'agikozza omusaayi negubanga gweta mutini nnyo kakati omusaayi negubanga tegutuka ku bwongo n'ofuna stroke kubanga alimu ekirungo kya nicotine. Kati ne tubeera ne bannaffe abanywa omwenge kiyitiridde kwegamba n'onywa nnyo n'oyitawo omwenge oguyitirira omungi mubiri ofuna obutwa gukola obutwa. Biseera ebisinga abantu beerabira okulya kati buli watolidde kitegeeza omubiri gwe gugenda kuba gukosebwa nobanga tukyasobola kubeera nga gufuna ebiriisa kati nobanga ofuna stroke mu ngeri eyo. Kulimu n'ekirungo ekiyongeza amasavu ne gaba nga ate galinnye olw'okuba obadde tolya so omubiri tegubalansinga bulungi. Kati waliwo okweraliikirira okw'olutentezi. Kati kiseera kino abantu bali mu kweraliikirira school fees bali mu pressure zirinnye naye ate bweraliikirira ennyo kitaataaganya engeri y'omutima gwo ekola guyinza okulinyisa pressure. Kati bwe pressure bwesanga nga obusuwa obutini ng'omusuwa gwabika oba amasavu mwegali nga gizibikira ng'ofuna stroke. Kati tubeera n'okubeera nga tulina obulwadde bw'omugejjo kugamba gwe ng'ogezza oyiseewo omuntu bw'ofunye ekikonde kyo bw'oti omutima gwo gwenkana bwe guti ng'ekikonde kyo. Kati bw'ogejja ennyo kiba kitegeeza nti tegenda kusendeka musaayi kutuuka ku bitundu birala so kati ojja kufuna stroke. Kati tubeera ne bannaffe abagamba nti nze sikola exercise ova ewaka otuula butuuzi bw'otuuka mu ofiisi n'otuula bw'ogenda eka emanju n'otuula bw'okomawo n'otuula mu ntebe n'oteekako remote tewali budde bwa dduyiro. Naye ng'ate omuntu omulamu yandibadde buli lunaku akola dduyiro eddakiika 3 aba asobola okwetangira ekirwadde kino ekya stroke. So kati bwe tukola ebintu ebyo kiba kitegeeza nti tugenda kwetangira ekirwadde ekyo. So ku SB4 Media Tuggussa Enssonga byonna mubiwulidde naye nga nyongera okukujjukiza nawe tuli bagiyise Stroke Rehabilitation Center Gayaza Road ewampeewo essomero bayita opposite essomero bayita Ntake Secondary School. Ojja kipande ku kkubo obanga okiraba jangu omanye ebisingako awo. Oyinza okuba nga olina omwana wo stroke yamukuba olina mukaddewo stroke yamukuba nawe kenyini mulimu abantu nga stroke nekubaka akagalo kamu kagira nina mukono gwange omalu stroke yamukuba
akagala akasajja kali kati waliwo beekuba n'omumwa gwokka okategedde akagala akasajja nkategedde kali kati tukagezezza so kati oyinza okuba nga oli eyo jangu ojjanjabwe kyenalabidde okubuuza nyinza okuba nga ndi bweru ndi ku kyeyo mukadde wange namuwa omukozi stroke yamukuba naye omukozi amulabirira waka wemuleeta wano mukadde wange nga sirina muntu amubeerako sobola okufuna mwina abasobola okunyamba nebamubeerako tulina bannaffe era bangi nnyo betufuna naddala bali mukyeyo batukubira nnyo bagenda ku mukutu gwaffe gwa Stroke Uganda bajja enamba yaffe ne batukubira tulina abantu abasobola okulabirira abantu abo gwe tolina budde oba oyagala kubeera nga omulwadde w'omuleeta tubayina naye tutandikira mu semi private paka private mu general ward tetubayinaayo kati gwalina omuntu wo ng'oyagala tumulabirire oba omuleeta ng'oyagala byonna bibeere nga biri ku ffe tutandikira mu semi private. Ndowooza naye ensonga ogitegedde nga we tugenda okulambulako ku balwadde waliwo be tulabyako ne tubasaba twogerako ko nabo ne batukkiriza tuwulukusera otulengera eyo tugenda kubalambulako ko ne batunyumize nina omusajja gwensenzeeko ali awo omusajja munene angambye SB4 nkulowinga nnyo naye nsaana nkwe ku kasitoole kange mbwengeri yajjamuko wano nakati engeri kyawulira si kya bulijjo so mbadde nkusaba ngenda kukwerekereza naye omuntu ali eyo ayagadde okubafuna ku mitimbagano gya internet akola atya tugenda kuddamu tubawe ennamba z'essimu basobola okutufunira. Munnaffe gwe akyekumidde ku SB4 oba oyagala okubeera nga otufuna osobola tukyalira physically wano ku Stroke Rehabilitation Center Wampewo opposite Ntake Secondary School oba okyasobola tukubira ku 070 297 12 53 oba osobola okugenda n'ojja ku TikTok Stroke Uganda era oba otufuna n'ogenda ku Facebook Stroke Uganda era oba otufuna emikutu gyaffe egyo gyonna kwegiri ne ku Instagram kwetuli oba otufuna. Dokita tweyanziza nnyo tweyanzeege Dokita ndowooza muwulidde tugenda kusabayo nti wetunayitirangako ku luguudo luno tujje tukubuuzengako kuba ebyamazima bannayuganda bali eyo ffe mukama bakyalwadde omukisa tulina ku ddoboozi bannayuganda bali bafa ebirwadde nga yeebuuza ngenda bijjanjabirawa naye nga obujjanjabi weebuli naye nga tamanyi ekisinga okutta bannayuganda butamanya mazima naye nga kasente osobola okuba nga weekali ate tubuuzizako nga bisale wano si bingi neewunyiza nga bijja mu nsawo neŋŋamba so omuntu asobola okubeera nga ali eyo nga bambi akasente weekali naye nga muganda we oba mukadde we stroke yamukuba naye nga yeebuuza ngenda mujjanjabirawa nga yena agenda mu basawo abazungu agenda abamu balowooza n'okulowooza nti ddogo bayirayo bannayuganda tubanyonyera ku kintu ekyo oli n'agongo ba stroke emukubye namutwala mu ssabo ly'e Masaka amutadde mu ssabo ery'e Bukuya agenze e Tanzania ng'alowooza ddogo kumbe stroke so ensonga eyo musawo n'abantu bagitunulemu nnyo tosooka toddusa mulwaddewo mu masawo bino ebirwadde bituukawo mu bulamu bw'abantu mujje buzi wano ku Stroke Rehabilitation Center wano ku Gayaza Road ajja kubeera nga ajjanjabwa. So Dr. Mpozi ngaliwo konna kasigalidde. Mpozi akasigalidde kwe kugamba nti omuntu ajja kutya nti buli lwasanyalala eba stroke nga nagambye nti okwala okusanyalala okuleetebwa enkizi olala kuba kubongo kati buli lwosanyalala teba stroke waliwo okusanyalala okuleetebwa amagumba oyinza okwebaka n'ozuka emikono gisanyaladde oba n'otuula ennyo amagulu ne gasanyalala oba owulira ebikufumita mu magulu oba omuliro ekyo kiba kitegeeza nti kakati enkizi y'ondwadde oba omugongo gukuluma oba ensingo yekuluma naye ng'omize penikira zonna ezisingayo nga tebigenda kiba kitegeeza nti gwe enkizi y'ondwadde era kiba kyetaaga naawe ojje tukukoleko kuba tulina section yekola ku magumba ago. Kati era nakasembayo waliwo okubanga omuntu stroke yamukuba omugongo ne gukyama naye neewona mulinako gundi anyways okuguziza ne gutereera. Era we tuyita mu rehabilitation tulina ebyuma bye tukozesa ebyenjawulo ne facial exercises ez'enjawulo ze tukozesa omuntu ono naaba ngaddawo okutandikira ku mumwa erudda ku mukono n'okugulu n'omubiri gwonna ng'ayita mu stage ezo zenakulaze. So bingi tuyinza otabemalayo naye nga gwe wenna wenna nga oli eyo
nze munanebaza nga nvuddewo manyi bagamba kasajja kafudde naye katuleeteranga ebintu katuleeteranga so mbadde nsaba gwali erabye programu eno obanga gutona kizibu ekyo naye ng'omanyiko mukwano gwalina ekizibu ekyo mu famire yawe nga balina ekizibu ekyo mukyaringira katambi kano ayinza okuba naye nga bulijjo anoonya eddwaliro ettuufu oba obujjanjabi obutuufu nga bwamubula mukyaringira katambi kano wanaakalaba essimu ku screen okwo kweziri ajja afune obujjanjabi ate naye asharingeko ku banne eddwaliro liri kumpi sigamba nti mugenda kutambula wangi nnyo naye nga liri kumpi liri wano Gayaza Road kasita otuuka ewampeewo essomero baliyita Ntake Secondary School opposite ekipande obeera okiraba kirimu bigambo bya red w'okyamira era okkirako katini nnyo ng'otuuse ku Stroke Rehabilitation Center Uganda. Tugenda kufunayo tugenda kubanga tufuneko ku balwadde batubuuliremu experience yaabwe gye bayiseemu okuva we bajja paka kati we bali naye nga dokita toyanziza otuwa chance eno kubeera ng'otuukiriza sometimes nno osanga abantu bagamba ne weetumikira nti kankyamewo n'agamba tetukiriza kamera mugende eri namawire mwatutama tubifuna ebintu ng'ebyo naye mutuwadde mutwaniriza bulungi mutuwa chance ne tusomesa ku ggwanga era mbadde nsaba tubeere tufuke baawaka tubalambulengako ne Uganda liyo ayongera okubeera nga ate akuguka n'okumanya nze muzzukulu wa Kabajja tugendeko mu balwadde. Tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeera ebweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 35582 ye Annabel International Nursery and Primary School. Yongera mu maaso tuli wano ku Stroke Rehabilitation Center wano ku Gayaza Road nga tubasuubizza nti tugenda kuba tuyitayita ku balwadde baffe era Mr. Alex ono faani wange ne madamu oli faani wange chairman nkulamusizzaako nga bakutte dda amannya abamu betusobodde okufunako batubuulire. Mr. Alex gyebale nawe gyebale nkukwatireko wano bwe nti obulamu buli buti bulungi. Can I use English? You can mix. I can mix. Okay. The Vampita Alex Nkulunziza. Nveyo Kabale. Wava okujja wano. Naye nkolera Kigali in Rwanda. I'm a teacher by profession. Kale nalinze Kabale mu holiday. Stroke we yankwatira. Yes, Moride. Yava kucholowooza Stroke. Kale nagendako mu school clinic then school clinic nampima nasanga nga pressure eri waggulu naye omanyi pressure bobeera nayo high blood pressure kale oba teweewulira kale ekwatakinga nga time bomb kati yampima nasanga ngeri mu 240
naye kati nze ebintu nga mbikola bulungi nga ndaba siina buzibu siina wanuma naye lwe nagenda ekabaale mugundi mu holiday ne antakinga nengwa wansi kwe kugenda mu ddwaliro nasooka nengenda Lugarama hospital nemalayo ennaku 2 nemala nengenda Embalala hospital nemalayo ennaku 4 kati after kwe kujja wano waliwo omuntu yandagirira wano ku Stroke Rehabilitation Center egayaza road Wampewo ne bangamba basobola kukolako kwe kujja wano Maze obanga ki wano guno omwezi gwa 2 njawulo kijoweramu okuva wajja wano naruli okay najja nga bansitula nga siraba amaaso gange limu lyali litunula eno nelirala litunula eri nga siraba sobola kwata simu sobola nga bansitula omanyi kusitula ne bakujja wano ne bakuteeka wali naye services Stroke Rehabilitation Center zetuwadde nungi nnyo tubadde equipped with some skills kubanga kati najja nga sitambula nga bansitula kati ntambula nsobola kwala buliri nsobola kwenaaza nsobola kwesiiga nsobola kweyambaza engoye kwegamba through physiotherapy services ze batuwadde wano ku Stroke Rehabilitation Center zituyambye nnyo era mbasiima from bottom of my heart batuyambye nnyo. So tuyaza nnyo Mr. Alex yenno yava Kabaale. So tukyali wano ku Stroke Rehabilitation Center ono fani wange madamu ono naye kamubuuzeeko ko tubayitamu wano mpola tukyali wano ku Stroke Rehabilitation Center nsanyusa okukulaba kale sewo nengedde n'oŋŋamba SB4 lwaki wadde olowooza nti simanyi nti omumanyi nanti sikusinganangako just nkulaba mu video buli kimu amanya yenze ampire Joyce so obulamu buli buti obulamu kati alhamdulillah bulungi kati naye nazija wano nga ndinga ndi mukufa almost bukyali kitya nze webankebera tebasangamu bulwadde bwonna naye ne basangamu ka pressure naye nga kateni kati ne bansalawo ne bangamba bandeete mu ddwaliro wajja nga pressure gundi ekubye stroke oba yayita n'abakuku enkubye yonna nno wakiro nno yali mpolampola naye nzi yali enkubye nnyo nga sobola nakusutuka nga bantwalira mu kagaali kyali kibi nnyo wakeera ku makyanga ekkubye stroke oba yajja buzi omanyi nali mbeera Egypt ndina musama nali mbeera Egypt kati nga nzize kuwumulamuko ennaku 2 nga nakatuuka nekinkuba nga sirina wanuma wonna buli kimu nga ndi bulungi ate kolo nali ngeze nekinkuba bantwala mu ddwaliro ne banjanjabako katono ne bagamba mugende ewaka ate jjukira kusooka twali tetumanyi wano era ne bantwala ewaka n'embeera yeeyo like 3 weeks kati bwe naamala mukama n'anyamba ne wabaawo abantu abajja kundaba ne wagamba nti wali eddwaliro lya stroke kwe kundeeta wano wano omaze obbanga ki wano kati ndowooza mazzeewo omwaka mazeewo omwaka mbeera gwolaba eterera embeera ngenda kutereera wentuuse kati at least ngenda terera kati naye nali bubi era nebaza nnyo dokita wa wano dokita Bukenya mukama muwe kyasinga okwagala so wajja tosobola kutambula tona kyosobola kwekolera kati sobola kutambula sobola kukola kikubanga almost nali nga mufu jukira nali soogera n'okwogera wali toyogera nali soogera kwegamba nga byo byali bibi
naye abantu ba wano abakozi bonna ba wano Mukama bawa omukisa. Kati oyogera osobola n'okweyoleza? Neeyoleza neekulira buli kimu. By the way, dokita yangobesa n'omujjanjabi. Waliko omujjanjabi namugamba bumulemu? Nagamba agende kati sigala weka. So anyway, tukyali ku SB4 Media. Ndowooza n'oyo mumuwulidde. Tukyali wano ku Stroke Rehabilitation Center wano Gayaza Road. Olina okujja wena nga olina problem. Pidda wamuyita chairman, chair. Chiyo oli otya? Jendi sebo. Obukuluma. Bujagenda mpola. Bujagenda. Si mpola fe tusaba Mukama fe ng'abasajja bakkiriza ne musajja mulokole. Ndaba oli mukatuliki. Naye mu ddiini yonna yonna tukkiriza nti obulwadde bulina okugenda ate n'amaanyi. Yesebo. Bo buli butya? Ngenda ntereera. Yesebo. Wano wajjadde? Najja mu gwa 8 omwezi oguwedde. Omwaka oguwedde. Yesebo. Kiki bwali butya kyali kitya? Nafuna accident. Emmotoka gye twalimu yagaana okusiba n'enkuba omutwe ku steering. Nengenda nenzirayo ewaka. Nemalanga wiiki nga ndi waka. Nenvaayo nengenda ehoimeyo gye nali ngenza okukola. Okukomawo olw'essanda waka nga sisobola kutuula. Nga ngwe bugwi abaaliwo ne bakubira ambulance nenona nentwala Lubaga mu ddwaliro. Nembeerako Lubaga mu hospital. Then ne banzija ne bantwala Ensambya. Nenva Ensambya nenzirayo ewaka. Kati mukwano gwange byajja okundaba yali amanyiri n'eddwaliro ku Sb4 Rehabilitation Center. Nandeeta. Niwe yandeeta nali sobola na kutuula mu kagaali muno wadde mu ntebe. Kitegeeza problem yava ku senjo kukuba. Wana omusaayi ne gugenda ku bwongo. Kati owulira otya? Enkyukakyuka weeri nnene nnyo. Nali sobola kutuula bulungi mu ntebe ne kati nsobola okutuula. Olinga buli kaseera ne mu kagaali muno nga sinza kutuula mu kumala dakiika 2 ne kati nsobola. Nali sobola kwekyusa mu buliri ne kati nsobola okwekyusa n'okwetuuza n'okweriisa n'okwenywesa. Nali sobola nakwesenyisa nzekka ne kati nsobola. Ekitegeeza mu myezi wenaagenda okudda wano omwezi ogujja nga n'okutambula osobola. Nga nziruka misinde. Amiina. Bukukuki bwe bakozesezza mu bwangu kwa obanga bajja mu gwa 8 gwa mwenda gyanga myezi ng'ena. Kale myezi nga 5 ku 6. Bukukuki bwe bakozesezza olwo? Exercise. Buli lunaku tukola exercise okuva ku esebo. Ne bwe tuba nga tuzeeyo mu ward batwencouraginga bwe tuba mu gym nti kyoyizeeyo eri bw'obeera ku buliri bwo okyekozese wekka. Ne bwe teweekozesezza wandiwonedde mu bbanga lya mwezi gumwezi okumala omwaka mulamba. Ne buli lwokola exercise n'okuwona kwanguwa. Gwe chairman atwala eddwaliro lino? Nedda. Kujja kuyita chairman. Ndi chairman w'abalwadde. Esebo. Gwe chairman w'abano. Nabo bazze emisango n'akuwaabira. Chairman waffe. Cheya. Wandisewo. Otwala otya obufuzi nga waakajja? Ono omukyala amazeewo omwaka 8. Anti buli kimu kiva wa Katonda. Esebo. Bamanyi okuwabira emisango? Kale si nti kuwabira misango ne bwe tubeera n'obuzibuzibu mu wodi eyo babukuŋŋaanya ne bajja ne baŋŋamba ne tubituusaayo ku bekikwatako. Esebo. Chairman, twebaza eddwaliro lino. Era tubebaza nnyo. Tubebaza nnyo era tukubiriza n'abali eyo nga tebamanyi mujje wano mu ddwaliro. Woweereza wiiki ojja kuba ofunyeemu enkyukakyuka. Esebo. So yanziza nnyo. Abadde nno chairman kangendeko ew'omukulu ono tukyali wano ku Stroke Rehabilitation Center tusange wano Gayaza. Tubadde tuyitayo tugamba tukyame okko nange nina omulwadde era muyinza okundabirawo mu wiiki ejjoba eddako ng'omulwadde oyo mumuleese. Era chairman mbadde era nina kutuukirawo kati oba olina okumpa ebbaluwa enzikiriza okubeera wano. Nenkubulira amateeka ga wano. So era nja kumuleeta kyanteeka okukulaba. Tata oli otya? Jendi sebo. Amanya gange Amahabat Masuzera. Najja wano since June last year.
after getting stroke. Wajango li mbeera ki? Embeera nali bubi, nali nga sinza kunaaba okukola ebintu bingi nga sisobola naye kaba nkemeredde wano bano banjigiriza to know that stroke is in the head. Okyoza mu mutwe naga nti I can do it, okikola. Muli okuva we wajja paka kati njawulo ki omuntu njawulo ki gyewafunawo omuntu ali gy'osobola omunnyonnyola? Enjawulo nene nnyo because abantu bawano abakozi bawano they cooperate. Bw'obeera mu gym nobody does omulimu yekka, no, they are cooperating. So ffenna tuyambagana n'abalwadde tuyambagana. We have a chairman now. If someone is stressing my arm or something like that, I say, chair, please. He says, oh, do it slow. That's it. Yeah. Abati, tell your mind that you have to do it. Yes. Ndowooza embeera eriwo ogitegedde naye nga kanneebaze kantuuse omukisa guno okubanga twebaza abaatandikawo eddwaliro lino, abakozi bonna, badokita n'abaliddukanya, mwebale omulimu omulungi. Gwe ali eyo obadde okimanyi nti mu Uganda lino eddwaliro mweriri, tofa na ndwadde, naddala endwadde ya stroke, tokkiriza relative wo oba mukwano gwo oba kitaawo okubeera ng'afa endwadde ya stroke ng'ali eyo nga bamulinze kimu nti mukama wali muyitira, gezaako. Ebisale bya wano si bingi, nze babiŋŋambye nenkwata nekutama neŋŋamba yiyi bafuniramu wa. Muleete wano ku Stroke Rehabilitation Center wano Gayaza Road, wosangira essomero ly'ewampeewo Ntakke Secondary School opposite waliwo ekipande. Jangu gezaako, bazadde baffe, mikwano gyaffe, abatubeererawo, wafuna stroke naye mubeererewo, ate siko gezaako, tomanya. Oyinza omuleeta nga chairman we yali mu myezi bwezi n'addawo n'afuuka omuntu. Tetufiisa abantu baffe. Ennamba ziri ku screen okwo z'olina okukubako oba okuweerezaako bwa WhatsApp n'obeera ng'ate omanya ebisingako awo. Ddwaliro si ppya nnyo lwakuba nti mubadde temulimanyi. SB4 Media tukyaddewo tubategeeze nti eddwaliro nno gye liri. Oyinza okuba nga olina omwana ewaka yagaana okutambula, muleete. Oyinza okuba nga olina mukadde oba mukwano gwo stroke yamukuba, muleete. Ate ojja kutwebaza gye bujjeeyo. Nze muzzukulu wa Kabajja, nsanyusa abakulu okumpa ku time ne mbabuuzaako kye yankuleetera. Nina mukadde wange ali eyo naye njagala tugezeeko tumuleeteko wano eno. Tomanya. Era tusaba cheya tulemera ku ntebe. N'omukulu omuwaamuko. Naye n'atufugamu. Kinaasinziira. Okay, toyanziza nnyo, toyanzegeze muzzukulu wa Kabajja. Airtel Extreme Wi-Fi ekiteekamu akasente gyefunire gwe ali eyo giteeke ewakaawo oba ku mulimu goba mu woofiisi. Obeere nga tofuna internet etabuukabuuka, internet etagenda kubeera ng'ate kuliisango. Tebafalinga ate nga akasente kajja mu nsawo yo. Weefunire Extreme Wi-Fi kuba bannaffe aba Airtel. Baziwa and Sons bo basengawo ku mukwano arcade, gendayo weefunire ebintu kozesebwa ewaka byonna. Duvet covers, blankets, pillowcases, butimba bwa nsiri, curtains, byonna kalonda yenna akozesebwa ewaka mu kisenge bamulina ate nga bakola ne delivery paka wo ku mulyango. Kamada angambye ntumire ku Jackie akoera wano ku Stroke Rehabilitation Center nti mukutumireko akwagala nnyo. N'olwensonga mbeere bulungi ate mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept.
enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.